So kati Jengo na omukazi oyo bamala okukola search ng'agamba nti katraka akali mu ssimu y'omukazi yateeka katraka mu ssimu y'omukazi akola byaki ebintu ebyo tobuuza waliwo gwe mmanyi yalina katraka naye mu mmotoka ne bamugamba nga tukola kugula nimpiriyo ate ku ssimu oyo okira kirala follow up your property okutuusa oli we yagaakana akamotoka nkakooyi kwe kuwona traka toyogera ku traka girekire munnange kati kyengera yennayenaawo ka eri ako nga bakasalako n'abapoliisi nyumba ku nyumba banoonya omuwala okitegeera kati omuwala we bamufuna Jengo n'abala nti omuwala ono okumumala akajanja kamulage mu bantu abantu bategeere nti wange ebyo abantu bye twagala gwe kasito tuga nti oyo ye bba wange oba ono ye mukyala wange fa we twagalira ddala nga maketi ojambusa okitegedde munnange nga baleeta mukazi nga bamutulaga ku kyaki kirimu ebizigo naye kirimu ebizigo kirimu ebizigo ne bakola lekera akantu kedda abantu edda ke bakolanga baava wansi eri ne bajjamu badduka abasiru negaalabalabalaba munnange amaze omulaga congregation abamawulire bazze bakubye ebifaananyi bamutaddeyo byonna ebyo abikoze abikola agamba nti mukyala wange benna amulaga ensi bajja kukola ki bajja kumuta omukazi yeeyongedde demand kati era kukozesa traka bamukubira takwata olunaku lulamba ba traka yagenza otwala Pastor Jengo yamusudde ku Salama Road wano kulekana guns were roaring bali mu tongues omwana ng'ali mu kusaba ali mu mwoyo sapule ali mu nnimi kati omusumba bamugwako ono mukazi wange biki muli kuki wano omukazi nagagwani sabula baby ismi who are you gwani twali twesanzeeko wa I know you bagenza olaba Jenga abindabinda bwawoza tata yanfaako ndina abanaku bendabirira baganda bange kyokka mbwe omukazi ebyasinza omujja ku Jengo kimu biri awoza nina abaana ba taata kati gwe maama waabwe omukazi n'agamba bannaye sizaalangako ekinzunzazunza bwe bati kimu ibiri bambuliri oli nakonkona ono oduga njagala kino kisina kale daddy senga abaddewo senga abituwa n'agamba nkoye so omukazi yagala nti nzi sikumanyi sikulabangako era Jenga ogeno omaye waliwo obulwaliro obuli okumpi waloze bayita mobile drip mangu baji musozi bamutaddeko eccupa okitegeera balese eccupa z'amazzi bbiri emu ne bagimuteekako endala bamugamba ginywe bunywi yakikuntamya oyitiriza ebirungo kyabaddewo toyagala gisudiye lwaki so yeyo nembeera eri awo akasimu olunaku olwaleero so kati Jengo be yavudde awo bambi n'addayo ku kyaki kati be yazzeeyo ku kyaki n'alonda ku wabeerawo bano ba in case of yakkiriza nti kirabika okuba kiganye n'afuna in case of era bagambye weekend ena ayinza otulaga in case of